Omwami we yakuddukako jangu nkuwa eddagala. Bw'oba olukozesa okwata bino ebikoola bino. Sakinga Mabirizi Products Limited. Ogenda okusanga video zaffe ennungi ezisomesa. Wano we tuyimiridde ky'olaba nkutte oyinza okwebuuza akutte kiki. Abamu bisanga n'ogamba oba lino bombo oba lino ki. Naye nga sinama kweyongerayo kukunnyonnyola ki kino kyenkutte. Nkusaba mukwano subscribinga. Sharinga video eno gyongereyo eri munno naye ategeere. Eddagala lyaffe lya abo. Subscribinga ku YouTube channel eno oyige osomesebwe. Luno lwenkutte Lwebayita Olugelo. Olugelo lumanyi. Olugelo lukola ki? Wali olabyeko? Wali okiwuliddeko nga bakyogera? Abamu babagamba nti genda ofune olugero okole bwoti ne bwoti ne bwoti. Nogamba olugero kye ki? Olwaleero olugero luno lwenkuleetedde. Saagala mukwano gwange oboneebone. Nga sinaba kweyongerayo mu maaso gwe omuntu ali eyo nga oyina obuzibu mu mbeera yonna ey'obulamu ntuukirira. Omwami we yakuddukako ebintu byo tebitambula bulungi ntuukirira. Nkwe ku ddagala eno lyenzize mbalambululira ate nkutabulire ekisingako na kino kyekuleetedde ku kamera. Nkusunirako busunizi naye ng'ate nga wazze nenkutabulira ekintu ekirungi ofuna ekyo kyokola ki kyoyagala ddala. Naye nga kino nakino togaana kikozesa. Eno first aid byekunyonya biki bituufu. Yes, luno lugero. Olugero luno eno nga woogamba nti ebyo byafuuka luki lugero. Kati bw'oba olukozesa banaaba lunaabe. Bw'oba olukozesa okwata bino ebikoola bino. Tonaaba bikoola bya nsobi. Tonaaba bikoola bya nsobi. Osobola okunaaba ebikoola 4, osobola okunaaba ebikoola 8, osobola okunaaba ebikoola 10. Si bya nsobi. Wabula tonaaba bikoola 3. Tonaaba kikoola kimu. Tonaaba bikoola 5. Bye bikoola eby'ensobi ebyo. Banaaba ebikoola nga si byaki nga si bya nsobi. Oluyenga n'onaaba n'ogamba njagala buli kimu kyonna kyonna ekibadde kintawaanya ebizibu byonna byonna ebibadde bindiko oba challenge yonna yonna gy'ofunye n'ogamba njagala efuuke lugero. Njagala byonna byonna bifuuke lugero bikole ki bisaanyizibwewo. Olugero kye kiki ekintu ky'onyumya nga wakirimuuko ne kikola ki ne kiyita wabula ng'onyumya emboozi naye nga oli agamba tebyakola ki tebyaliwo. Olina kugamba mbiwulira naye mpulira ng'oluki olugero. Lyeddagala lino eno. So gwe munnanga alina ebikutawaanya. Olina ebizibu. Olina ewandyetaaze okutuukako. Omulimu gukubonyaabonya. Weekwata olugero luno. Beera ng'olunaaba. Lwekwate. Bw'oba tomanyi tuukirira nze amanyi. Nkubuulira eki ky'ogenda okukola ki? Okukola. Wate wogenda okukola okusobola okubeera nga ate otuukako ku step ekola ki eddako. Olugero ddagala nnyo teweerabira. Lunaabe, lunaaza abaana bo, mufe ku baana. Mufe ku baana. Ebizigo byenkola birimu erimu ku ddagala lyembalete nenkola ki nembibalaga. Ebizigo ebyo byesigibwa abaana saako naawe omuki omuntu omukulu bya habo. Habo wenjogera habo okola ki otegeera nti byonna ebyemikisa bikola ki biri omwo. Kati lwaki tobikozesa n'osigala n'ogenda n'okozesa ebintu ebirala ebitalina kibikola ki kyebikuyamba. Bantu mmwe muyige okumanya, muyige okunoonyereza, muyige engeri gye mukolamu ebintu. Manya wenkola kino nfuniramu wa. Oyinza okuleka ekintu kinakuyamba n'ogenda neki n'ekirala. Eri ali agamba nze sinaaba bidagala. Era n'osanga video no scrollinga n'okola ki n'ogiyitako. N'osanga nze anaaba olugero nga byenkola byonna byonna biri successful. Buli kimu kiri bulungi. Gwe ne woobuuza oyakola atya? Abamu ne mugamba nti baki balogo. Naye tekikwetaagisa genda ku musawo muganda. Tekikwetaagisa. Bw'oba omanyi okumanya kukola ki kwongereko ojja kufuna ky'oyagala. 0709737114 enamba y'essimu ku oba oyita oba olina challenges waliwo embeera tetambula bulungi watambula naye okuba watambula ebyo bye bikola ki bye byonooneka. Bangi nnyo bannyinaffe baganda baffe bali bakola ki babonaabona naye tebamanyi kyakukola ki kyakukola. Olwaleero njagala ogguka amaaso era
togayanga kintu kyonna kyoba okoze ki kyoba olabye sooka okirabe kinnyonnyoke omanye na mugaso kyo okukola ki ogukirimu gezaako kikozese oyinza ofuna ekyokola ki kyoyagala gw'omukyala atalina ssanyu ly'amaka nga mutufu byagaana omusajja okaseera akomplaininga jangu weefunire eddagala naawe ayagala okunaaba ku ddagala ly'emikisa okufuna ku ddagala ly'emikisa kale onaabeko olina embeera ekutawaanya jangu nkuwa eddagala sikuwa ddagala lya mikisa nga tomaze kweyambulula awo obanga ayozezza n'oyanika mu ttaka tyatogyemu ttaka atozziza muki mu ttaka jangu nkunnyonnyole ekyokukola kyekyokukola gw'omwami eyeenyooma mu nsonga z'omu kisenge nga ddala mutuufu towera tomatiza mukyalawo buli kimu embeera yakola ki yagaana jangu nkutereeze njogera naawe ali ku kyeyo wagenda osabula buli kimu nga kikola ki nga kitambula bulungi naye kati emmundu ekola ki eregeya jangu tuddemu tugiyimirize ekole ki etereere 07773 369 54 ne 0704 ezo enamba kuba oyita okubeera ng'ate weefunira ku birungi ebiri mu ffe mu Mabirizi Herbal Products Limited. Mubeere bulungi, sharinga video, likinga, subscribinga byonna ojja kubeera ng'ate weefunira ebisinga. Mubeere bulungi, mweraba.